ne muddayo ne musoma akawungezi n'otambula n'oddeeka watuukanga eka kiro n'onaaba olumu n'ojjayo embuzi ku ttale ne weebaka n'enkya bw'otyo omwaka ne guggwako ebibuuzo ne bijja ne okola n'ofunamu ekyenda kyo fe ab'ekyalo tuli bagezi ebyo ebibuuzo yeka byabanga nabyangu kakati katukomyewo wano mu secondary akati awo nyingira senior secondary school otambula mayiro 18 olunaku lumu buli lunaku naye awo ndi musajja mukatoliki nga bwe nkugambye ne watandika senior secondary school endala bagitanga St. Anne senior secondary school Ntuusi laba nno bwenva Essembabule ate era neeyongerayo erw'emiyaga mu ttale kati awo olwo nkugambye nnyo njolekera okusamba akaggi awo nnyingidde secondary eya boarding olwo mwaka ki mwaka kyogwo bannange nga bw'obyogedde mwaka kandabe 79 oyo yali 88 nentandika senior secondary school boarding school nensaawo mukulu wange omu nampa olugoye lwa Japan olwo nga mufaliso obuze nnyo nga mufaliso naye nga lugoye naye nga mufaliso olugoye lwa Japan nga mufaliso yes sir lwali lufaanana lutyo olugoye olwo kati twala essuuka naye essuuka eyo ne bagitunga bwe bati wakati wano ne bateekawo ekituli kati ogwo gwali mufaliso gw'amaanyi nnyo ng'oyingiramu buyingizi bwoti ng'ayingira mu kakutiya nakwata olugoye olwo ne ntambula ne ngenda ku ssomero bwe natuuka ku ssomero ne bampa oluso ne nsaawa pasipalamu ne nteekamu mufaliso ne guwera obadde obuziza jajino emifaliso gye batukanga ng'oteekamu ebisubi gwegwo gwennyini era kati ng'obirina ne bikala oba nga bibisi kati nze nali ku ssomero ofaayo ki omusaayi gutambula ndi mulamu bulungi byosaawa byoteekamu bikaliramu nga okubuliri ate obuliri bubuguma ggwe kimanya n'ekitanda era kyabanga akomerera oba wansi kati olwo nali kakati awo ebyo ebyeka abeera komerera kati awo eri ku ssomero banko simumanyi munnyonnyole banko simumanyi kati ebitanda bye bakola ekatwe naye nga bya seppulingi ebitanda byennyininyini mu byuma ewalala kati ebyemiti byebyewaffe komerera naye kati ebyoku masomero enjawulo era byebimu enjawulo tiwali njawulo naye wasaawanga obusubi obwo kimanyi ewaka tulinayo ekitanda ekyo ewaka ekitanda ekyo eno ebikondo bya biti naye makati kyuma na seppulingi era kiba kirungi nnyo kibampinga kati natuuka ku ssomero ne nsaba oluso enkeera bwe natuuka ku ssomero natuuka kiro kubanga entambula yali ya loole era nagenda nagira ebikajja ejjinja webale nnyo ezo zennyini ezo natambula nenva eka mu kyalo nentuuka ku kkubo nenninda baasi netajja nenzirayo eka naye amaziga ge nakaaba ng'emmotoka ebuze naye enkeera nejja nenjirinnya nengenda ku ssomero natuuka ku ssomero kiro saawa nga 2 abaana ne bansanyukira naye abaana bantiizinga nnyo mukama yannyamba nti olw'okuba natandikira mu primary 5 okuba omukulembeze kati olunaku lumu nga ndi mu kilaasi 7 essomero ly'oku kibuga lyavanga kalangala eyo headmaster waffe gye baali bamujja ne lijja ne litukyalirako mu primary kati ligenda okutukyalirako nga nze head boy HP mukulu wange yali anjazise ngattaawo ne ngiteekamu ebipapula n'ebigoye naye nga bwe ntambula bwe nti ekisinziiro kisowokamu ng'oli mu primary mukulu wange engatta eyo gye yanjazika kakati amasomero geekyalidde nga situnnaba genda ku mupiira omusomesa n'ayanjula nti head boy weeri essomero eryo baaliyitanga
maama Gyenvudde muto naye yali vakalanga leero ajje alamuseeko ku head boy wa wano amukyaziza head boy n'avaayo head boy era nali nyambadde uniform yaffe ey'essomero naye nga mukulu wange anjazisa engatto nnene nnyo kati nagiteekamu ebipapula naye bwe natambulanga bweti ekisinziiro ne kivaayo ne kisowokayo naye nenzija naye nga tewali ayinza kunsekerera kubanga essomero lyonna nga bali mu barefoot kati nga nze ndi w'amaanyi nnyo kakati nenvaayo nenzija ne mwaniriza ono naye nali njoge nali nnyina spoken mulungi nnyo oluzungu lwo nali nnyina spoken mulungi nnyo era yemu ku nsonga lwaki bampa obwedi boy kubanga nayimiriranga bwe nti okuba parade nenjogera oluzungu n'abasomesa lwe batayogera n'abasomesa ne batyamu kubanga abasomesa ab'ebiseera ebyo nga bwe nkubuulidde Sembabule bwe yali afaanana era baali beebo kakati ŋŋenda okutuuka ku ssomero eri nkubuulidde nti missionary kati essomero liri lyali best Father yali alitandise yali chaplain waabuyo ye founder era ye headmaster kati Father oyo yagendanga akombooza abaana kati Father oyo yajja abaana eri mu ssomero liri kati ngenda okutuuka eno ng'abaana gye bali era bwe bambuza what's your name? I'm Cosmas Mugaru. Mugaru kekali kediboy kekikoma wali wamma nga bamanyi bulungi nnyo ne bansanyuka kambadde ekigatto mukulu waako kye yakaazika nga kisowokamu ne bajjaawo abankubamu kumpi ne bazinkubamu naye era nga njogera nnyo oluzungu era nayogera oluzungu awo siniya wano ekiro kyange ekyasooka akavubuka kano bankubamu katonotono awo ne bampa ekitanda sirina mufaliso sirina ki nenjalako olugoye lwange naye saawulira bubi wadde n'akamu kubanga ekitanda kyali kya banko sepulingi ezo banko nennebaka bulungi nnyo kero ntugenda mu class nentandika okusoma naye nendwala amatu nakati gakyantawaanya bwe nalwalirayo amatu nasomayo ttaamu emu eyo bwe nakomawo waka mukulu wange oli gwe nakunyumirizaako naŋŋamba togeza noddayo nafunirayo ebizibu mu ttaamu awo wakati nali simazeeyo fees mu butamalayo fees ani yali akuweerera mu kaseera ako ye mukulu wange ono eyandeta okulunda embuzi era agambye nti tojja kuddayo kati awo situnnatuukawo kaakati nsoma nasomayo ttaamu bbiri nsoma kati mu ttaamu ey'okubiri fees zaali tiziweze ttaamu eri Father yannyongerezaako chaplain founder w'essomero yannyongerezaako kati ttaamu ey'okubiri netandika okusasula kati bangoba mu ttaamu wakati fees nga bodde wakeero oyina linnya loolo oba bbaasi weebale nnyo nanyumizanga ggwe awo waliwo mayiro 42 naye lyonna ttale ezo nnyingi nakeera ku makya bulungi nnyo ne bannange babiri twali basatu ne tutambula kigere mayiro mmeka 48 temwaddirayo ku gundi ku olwo baali bangobye ku ssomero kugenda waka kunona fees nenkeera ku makya nentambula mwatambulawo olunaku lumu nentambula nenva ku ssomero nentuuka twakeera nnyo twatuuka mu kkubo ne tutuuka we batunda amenvu ne tugula ku menvu nendya amenvu aga gaali gagula sente mmeka ebiseera ebyo ebiseera ebyo mwattu nno weewuunya ate ssente zezineera naye eryenvu lyali ligula siringisi 10 ekiwagu kyali kigula siringi 10 kakota ke kaali kagula nusu 10 kakota nendya amenvu ga bogoyaga 2 enjuba evuddeyo wali zaali ssaawa nga 5 akasana katandiikiriza okwaka n'obukoowu bungi nnyo amenvu nengalya naye nga mutandika butandisi nga tutandika butandisi saagala kunyumiza mboozi ndowooza twatambula okuva nga wano okutuuka e Rubaga wali ne gankuba munda
ne ngamba banne nti bano empulira njagala kukyamako ne baŋŋamba nti kyama naye ate nale lyalinga lingi tere lingi era okyama bukyami awo katono ne nkyama nakyama mu mbubbu nga ya fuuti 4 mpanvu bulungi ne nkyama ne nsitama ne nkola emikolo bwe namaliriza okukola emikolo ebinywa ne byesiba olugendo lwe nali ntambudde awo nalabira embaga oli mu ttale essaawa yonna engo evaayo n'ekulya ebinywa byesibye nemeddewo wansi olwo nga banno baliwa bali eno bakulinze tibanninda bo bagamba kyamaawo otusanga bo ne batambula ebinywa ne byesiba ngenda okugira bwe nti okusituka nga sisobola neŋŋamba nfudde nakolanga mu sikawutu ennaku zino nno sikyabalaba abasikawutu kye nakola ne nkwata embubbu eyo ne nnangamu omuguwa neeno ne nnangamu omuguwa kugambye embubbu mpanvu fuuti 4 ne nsiba bwe nti emiguwa egyo ebiri ne nsika nenyimirira ngenda okutunula bwe nti nga bannange bali ku lusozi eri akuleseda ng'obalengera ku lusozi waddako eri eno teri nnyumba eri teri nnyumba luguudo lwokka ne nkaabamu katono naye ne ntandika muninde yanguwa ate bwe baali balaalo nga bamanyi okutambula naye kye baakola ne basalako ku sipiidi katono naye ndowooza twatambula okuvanga wano paka Kajjansi ne ndyoka mbasanga ng'obalengera ogira n'obalengera ne baweta ekkoona ne babula n'obalengera oluguudo luba bwe luti nsozi naye luba lumu kati nga bw'ogenda ne bawalamba ne babulirayo kati naawe n'obalengera yesebo oluvannyuma ne mbasanga mu kibuga akabugabuga obwebbalibbali eyo naye ne tutambula ne tutuuka e Ssembabule kakati ng'okuva e Ssembabule ate okutuuka ewaka mayiro 9 kati ne nzisigalako bwoku kubanga bo baali bakomaawo olwo mutuuseyo ssaawa nga mmeka obudde tebuzibye mutuufu nnyo n'ennyongera ne ntambula nali mbulwayo mayiro 4 ntuuka ewaka waliwo omusajja makanika wa bugaali ali kukuba ne ngamba kankyame wano ampe eggaali neeyongereyo yannengereranga eri nangamba nga kitalo ne mubuuza ekyaki nangamba ti omu waafuddeyo omwana ate amaanyi ne gongera okunzigwamu ne muga naye nnyamba ntambuza bigere okuva entuusi nyamba ompe eggaali ŋŋende nanga ate sirina ggaali nange najjidde ku bigere ne ntambula ne ŋŋenda eka ekibi ennyo ŋŋenda okutuuka awaka ng'ate abawaka tibaliiwo bagenze kuziika omwana ono eyafudde ku kijja ekijja kiri mu mayiro 2 yeeri ewaka ddala gye banzija wano watuuka waabaabawo wembeera wewaffe wewammwe naye nga waabaabawo kati nga bazzeeyo eri maka ga taata okuziika kati nga nteeka okutambula neŋŋenda saawa mmeka obudde tebuzibye olwo zaali saawa 11 ez'olweggulo watambula kubanga bwendaba mayiro 45 kiringa ng'okuva wano e Kampala okutuukira ddala kumpi zibu natera kumpi otuuka Lukai kyekyo munnange Mitala Maria si we wali ana Mitala Maria awo naye kaakati naleka nsimbye ebikajjo byange awo ne mmenyako kimu ne ndya ku kikajjo ekyo kya bulamu nnyo nendi ekikajjo lwali ekikajjo amaanyi ne gaddamu mwattu natambula nengenda ne ntuuka mu Lumbeeri gye bagenze okuziika nabasangayo nga tibannaba kuvaayo naye ng'ebigere bitandise okuzimba